قال العالم لا مال الأكبر من العقل ولا مصيبة أعظم من الجهل. Atugamba abamanyi agamba nti la maala al akbaru min al akili, teri kyabugagga kisinga kubeera kyamaanyi ng'amagezi oba ng'okumanya, min al ilmu, wala musibat a'zam min al jahli, yaani teri musiba gusinga kuba gw'amaanyi ng'omuntu okubeera nga tolina ky'omanyi. Adduba Allah mbakubiriza okubeera nga mu nsi muno obeerayo n'ekintu ky'obeera nga naawe omanyi. Noonyayo ekintu ky'obeera nti omanyi, naddala okumanya kuno okw'eddiini okukyasinza okubeera nga olinako naawe weeyimiridde. Tugamba nti la musibat a'zam min al jahli, okubeera ng'oli kimbuyege nga tolina ky'omanyi gwe musiba ogukyasinza okuba ogw'amaanyi. So mbakubiriza okubeera nga tutuukiriza hadithi y'omubaka yagamba nti talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, nti okunoonya okumanya kyateeka eri buli musiraamu yenna, kivunaanwa eri buli musiraamu yenna okubeera ng'anoonya okumanya, okubeera nga mu ddiini muno at least obaako ne ky'omanya, kubanga byatuuka n'ogamba nti khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, nti asinga obulungi mu mmwe y'oyo eyeeyigiriza Qur'ani n'amala agiyigirizaako n'abalala. So sijja kubeera nga nsinzaako awo okubeera nga mbajjukiza ku nsonga y'okubeera nga tunoonya nnyo okumanya mu nsi muno wonna we kuli, kekubeere nga kuli wala kutya, tuteekemu kyonna ekyetaagisa, kabe transport, kebeere ki, tubeere nga tubaako ne kitumanya mu ddiini yaffe Busiraamu. Insha Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.